Inside Story Uganda, real source of political updates. Mu magye amangi agayiiriddwa e Kalangala, mu ssente empitirivu ezayiiriddwa e Kalangala, okubeera nga abantu 750 baatuwadde akalulu. Abantu 750 according to Electoral Commission. Yeah. Baatuwadde akalulu. Baagala okubeebaza. Kyenjagala osooka nakyo Adamu, bannayuganda buli omu ali asobola cross checkinga. Mu general election Nakimuli yawangula n'obululu 85. Aida n'afuna 7 nedda yafuna obululu 1,000 then Aida n'afuna difference ya bululu 10. In other words, I have the results here just to be very sure. Mu kalulu akaggwa aka 2026 bw'otunulira alizaati zino aziraga nti Helen yawangula n'obululu 1,609 ate Aida n'afuna obululu 9 mu 245 difference ya bululu 10. 1,364 as the difference. Ebyo bijjawa Kakiiko kabya kulonda. Njagala kulaba ku gundi eyo ndabeko. No, these are my notes. Njagala mbirabeko kubanga results ezava e Kalangala mu kalulu general election zemmanyi. Which year? This year mu January. Okay. Uganda basobola cross checking with the Electoral Commission. Yalina obululu 85 ono ng'alina 7,600 something like that. Bwe tubanga otunulidde obululu obwa general election ne abantu okubeera nga baparticipatinga batukonvinsinga nti mu wano wabaddewo mu bigger turn-up and a bigger difference. Fe gye tulowooza nno nti bye twalabye byabadde ku ground byawukana n'ebyo akalulu nga bwe kalina okubeera. Simanyi lwaki ekibiina kye NRM tekiba na confidence n'omulundi n'ogumu nti omuntu gwe bawagira asobola okuwangula nga tebaleese ba RDC abasoba mu 40 naye nga buli RDC ayina emmundu nga 5. Buli RDC naye nga tebakomye ku ekyo nga batambulira mu mmotoka ze bakwese ennamba. Newankubadde bwe twakiraisingidde ewa byabakama yeekangabiriza n'agamba abo nabagoba mu kalulu era njagala gwe RPC mwarestinge buli mmotoka etalina nnamba ki number plate ne babasiba olwo ne tumugamba byabakama tulageeko wano bwe tutudde wano ziri wali zi parkings twagala kulaba nga RPC oyo akola kyokoze ki kyolagidde naye talina kye yakoze era enkeera ekiro kyonna babadde bajja nga bakola effujjo lyonna nga bwe bakola ki nga bwe baagala. Nze nno kyendowooza nti kituteeka mu mbeera embi ennyo ng'eggwanga. Tujja kujja mwalabye eki Honorable Nsamba wabadde mu kalulu kano. What exactly happened? Twagezezaako nga bwe kisoboka okusharinga buli situation ku social media era bannamawulire baabipiikinze. First of all twalightinze issue y'aba-RDC abo Byabakama n'atashuwalinga nti tebagenda kukola fujjo. Ne twara raisinga issue y'amagye
nti tegagenda kukola ki, tegagenda kukola fujjo. Guess what happened? Babadde bajja ne bakola effujjo lyonna ku buli polling station, especially ezo eziri awe from the headquarter. Ne kitakoma okwo, ne bajja ne bayiwa obululu muki mu box, ne turaisinga ne byabakama ne tuwandiika formally writing the polling station bweti ne bweti ne bweti zibaddemu ballot staffing, nga tulowooza byabakama bagenda kufaayo nnyo, waakiri bayinsistinge kuba BVVK machines zisobola okujjamu ezo ballot ezikola ki. Bambi byabakama kyeyagezezzaako kukikola wano ku headquarter, but beyond the headquarter ba presiding officer babadde balagiddwa nti awo tuyiyeemu toddamu kurisikaninga bululu, kubanga akalulu bakaddamu ne bakarisikaninga using the BVK machine obutazzeemu ne busuulibwawa ne busuulibwa ebbali. But outside the town council wonna mu bizinga awalala we baakoze ballot staffing, ekyo tekyakoze eki, tekyakoleddwa. So obululu nga bwe babuyiyeemu ne bubalibwa era ne bujja kuki ku center, newankubadde nga ekibiina kyawandiise nti polling station ABCDDD tubadde tetusuubira kubeera considered under the circumstances. Okugaba essente nga bakikola kyere, nga bakikola kyere, waliwo emotoka ya RDC epakinze wali, gwe bw'ogenda wali n'okuba ekifaananyi akaluluko ng'otiikinze n'abayiga nga bajja nga bakuwa essente ki, essente zo. Well, ekyo tusobola okuba nti tusobola competinga nakyo kuba ffe tetulina ssente za wa musolo, naye waliwo levels z'olaba ez'okuba nti ab'amagye bajja ne bazinga ku polling station. Ba presiding officer ne baforcinga ba agents, kati wanabyekoko nga nkayana ne presiding officer omu ku ssaawa 5 ng'atandise okugamba nasanze n'okulonda tabiriiko abantu bali mu line nga bagamba musayininge wano, ne mugamba gwe okola ki ekyo, guli presiding officer, ssaawa eno bwe tujjuliza ebintu lwaki tubijjuza akawungeezi, nagamba olweggulo sijja kuba na budde. Tumubuuza ogenda kuba na budde olagawa? Kati that instruction yabadde kumpi wonna ba presiding officers bano until electoral commission ng'etekinze up responsibility y'okulonda ba presiding officers nga si baddiso be babalonda, we still have a problem. Baddiso ne ba RDC be balonda abantu bano ne babawa instructions on what to do. So in other words, temwawanguddwa. By Ugandan standards twawanguddwa. Era bannayuganda abamu batulabanga abakaaba obukaabi. Era oluusi n'okuseka bakola ki, baseka. Naye nga amagye bwe gaali badde gabeera mu kalulu gaali badde tegalina sayidi. Gaali badde tegakola ki, tegalina sayidi nga galiwo okukuuma mirembe. Nange bye mbadde nnyonnyola. Because bo claiming nti these guys were there specifically and purposely for security purposes, kukuuma, kulaba nti wabeera obutabanguko, tewabeerawo kulwanagana amagye ne police. Ine twasharinze bu video bungi ng'olaba banaabakwata obukwasa ebifaananyi bwe bazze okuba omuntu okulaba n'essimu nga bakufiirako gibba gikutwaleko. Lwaki? Kubanga oli mu capturing ebikola ki, ebigenda mu maaso. Kyendowooza nno nti bwe tuba nga tukyalina amagye agajja okukola ebikolobero mu kalulu, tukyalina obuzibu bunene ng'eggwanga. Bwe tuba nga tukyalina bano ba RDC abamanyi nti bo omulimu ogwabwe is to use impunity, to use goons zibadde bajjawo ne bakuba ebintu ne bagenda. Kye baakoze baavudde ku town council ne bagenda mu periphery, Bujumbura, Mugoye, eyo nga awatali. Mwabadde musubira ekintu ekyenjawulo kubanga by elections zetuze tubeera nazo bino bibaddengamu. Did you expect something different this time round? According to Byabakama assurance abadde aziwa bulijjo yaziwa e Kayunga, you saw what happened.
nazuwe Kawempe wa Nalukola, you saw what happened. So kyanjawulo kye mwadde musuubire Kalangala. Ffe tuba tusuubira nti gavumenti buli lweraba ku bintu ebikyamu nayo yeekuba mu mutima. Tuba tusuubira nti akakiiko k'ebyokulonda bwe kalaba ebikyamu ebibadde mu kalulu kakola improvement era nga bwe kirina okukola ki bwe kirina okubeera. So that argument eringa egamba nti mwali badde temugenda na mbululu obwo. Naye omanyi kyekitegeeza ensi abavuganya gavumenti bwe bagamba nti tugenda genda mu kalulu. Mwami Museveni bwe yagamba sidda mu kalulu yakola ki? Well, waliwo abadde boogera yakola ki? Yagenda mu nsiko. Yakwata mundu n'alwana gavumenti. Ekyo National Unity Platform si kye twagala. Era tuparticipatinga mu bululu buno okwongera okubalaga nti kino si kye kituufu. Era manyi bannayuganda bangi bamanyi ekituufu bwe kyali badde. Era buli lwompita ku Shannon njongera okugamba nti ekituufu kyali badde bwe kiti. Si lwakuba nti tetulina abavubuka basobola kugenda kulwana. Si lwakuba nti tetulina tusobola kukirowoozaako ekimundu lwakuba twagala Uganda etebenkedde. Waliwo aboogera ku choice ya candidate guma frontize mu lukaano luno again maybe you should have fronted someone else ngaga nti ono tabadde nnyo mu kitundu kino bw'ogeraageranya ne options ze mwalina. Could that also be a reason lwaki mwawanguddwa? Ndowooza oyo politics. Father Walusimbi omumanyi. Waliwo alina dawuti yenna nti weekalangala? Nedda. No. Okuwangaala omwana baga nti tabadde nga bwolaba omugenzi. Father Walusimbi alinako ewalala gy'abeera. Biki by'oyogera mu kuwangaala? Biki bye boogera? What is that? Taata w'omwana amanyiddwa, ono omwana bamanyi waabwe. Kyogamba baagala kumwegaana. Ndisiwa Walusimbi. Is that a serious argument? Ffe mu byonna twebaza Katonda. Olwakalulu ako abantu ke baatuwadde amidst intimidation. You have lost yet another by-election as the opposition. Kwa Jeke wa Nalukola nga bwe tuzze tulaba ewala yonna muzze muwangulwa mu by-elections. Kano si kabonero kalungi gye muli. Naye ffe tuliwo okulwanirira ddembe mu Uganda. Tuliwo okulwanirira nsi eno. No, don't you think there is something you're not doing right as the opposition? No, unless you cannot you cannot consistently lose every by-election that comes back. Eyo ali mutugamba tukwate mundu tulwane n'ab'emmundu. Is that what you're saying? No, that's not what I'm saying. Kati oyagala tukole ki nga ono aleesa ab'emmundu mu kalulu akatalina kubaamu mmundu. Abange gwe nga munnamawulire oba NBS tewagirabye ng'ekapitalinga amagye agaayiriddwa Kalangala gabadde gazze kukola ki? Wabaddeyo omulabe wa Uganda? Ani yabadde omulabe wa Uganda? Babadde bazze kumandinga polling station, babadde bazze kukola ki? Babadde bazze kukola fujjo. Kakati buli lwe tubeera mu mbeera nga waliwo abajja ne batugamba lwaki mwakayingiddemu akalulu. So what is the other option? The other option is tubireke, tubiveeko. Well, abange, is that the country bwe mwagala tuddukanye tubeeremu mu Uganda nga NRM yebeera wonna? We shall continue to participate, but every time we participate we continue to tell Ugandans nti eno regime temeaninga well gye muli. Bw'oba tetusobodde kuwangula tusigala statement tugikola kubanga bino bye twogera ne bwogenda omuntu yenna ne bwogenda ku social media ojja kulaba amawulire nga bwe gabadde gakola ki gatambula. Well, you seem to have been alone as the National Unity Platform. Waliwo nti mwali badde mukolera wamu ng'abali ku oluvuganya government, maybe other forces on the opposition should have joined you, one mu kunoonya akalulu, but also ne mu kakuuma. That would not see. What do you make of that? Naye kungu
Yes. Tuli mu nsi nga FDC egula polinga. I mean PFF eri mu kugula polinga. Ne president waayo atwaliddwa mu komera. Bali ku front yao barwana. Obadde otusuubira aba NUP okubagamba bannange aba PPF waliwo ebibiina tekyetagisa kubagamba honorable. Obadde oyagala kubagamba nti muve ku eyo fronti gye muliko mu kulwanirira Lukwago ne Dr. Kizza Besigye mujje mu kalulu Kalangala. Aba NT tebabaddeyo. Kati kibiina ki gwe kyowulira otaalabye? DF saagirabyeyo. Ate sagala tudde mu kujokinga. No. DF saagirabyeyo nabadde ne Samuel Walter Lubega Mukakuwa naga nti you didn't coordinate properly. No, kakati aba opposition abatazze kulwanirira wa NUP. Ekyo kibuzo kyabwe si kyange. Bebalina kiddamu. Bawota Mukakube wali baddobuuza lwaki mugenze Kalangala. They have their own reasons. Well, okuwangula kwa mwe Kalangala. Nkyemmanye bibiina ebiri serious ku ngabiri ddala ku ludda olw'opposition ya standinze naffe. Okuwangula kwa mwe Kalangala kutegeeza ki ku struggle ennene gye muliko ng'opposition ey'okulwanirira enfuga ya demokrasiya n'okutwala obukulembeze mu ggwanga. It says a lot. Singa walesa abantu b'e Kalangala n'obagamba bannange abantu b'e Kalangala okulonda ku kuno mujje mulonde mujje nga teri kutiisibwa kwonna nga toyiyeeyo magye tolese ggunu zibano ababadde bakuba abantu nga totaddeewo bantu baleese buvuyo. Njagala kutegeeza abantu b'e Kalangala decision baali badde na ndala. Wabwe mine wuna njagala producer atereko footage awo katono ku screen soke tulabe embeera nga yatambudde e Kalangala but nga bwajja okutulana okutwegattako mwami honorable Patrick Nsamba amagye kuba kati gonokoddeyo nga one of the reasons lwaki performance yabadde nga bwe yabadde wabadde ogambe wadde intimidation wabadde okuba abantu wabadde bulk staffing intimidation. Don't you have any solution to this as the opposition? Because nga bwe twabirabika nga twabiraba ne Kawempe apart from lamenting and crying all the time. Kakati politics entambula gyatambulamu world over. Civil politics abantu badiscussinga after events. Actually ne mateeka gaffe aga Uganda mu constitution yaffe mulimu etteeka eriturequiringa Minister wa Constitutional Justice okuvaayo nannyonnyola eggwanga by the prior to elections and after elections. Ng'ekigendererwa ekisinga obukulu mwe reviewing mulabe biki ebirina okutereera. Unfortunately, we are under a regime which is working with impunity. Aba bali mu mbeera egamba nti we don't care. Either way kasita we've won. They don't care about the nation building. Kubanga tunuulidde Kalangala ne ntunuulira agavubuka ge bakwasiza emiggo gakawuula ne ngamba kakati bano kifaananyi ki kye badipictinga e Kalangala kye badipictinga ate sina Kalangala wokka wonna mu bululu bwe tubaddemu. What is being depicted nti abantu bonna ab'obuvunaanyizibwa bagenda kutya okuddamu okwetaba mu bululu. Kitegeeza ki? Ate ng'obululu bulina okubaawo kitegeeza ago gakawuula ge gali mu kutendekebwa okujja okubeera bannabyabufuzi abaddako. Kubanga ekyo kyotekeze bano abantu abali civil abantu abategeera bw'obanga omaze okuba scaring away from politics. Kitegeeza you building a country ng'ekigenda okuddako babeerenga
abo bennyini bootwala n'obagamba mbatwala kubba kalulu be bagenda okujja enkya babeera ababaka baki ba parliament kuba be balina gatsi be balina obuvumu obwo obugamba nti nze nja kwesimbawo akalulu nja kayisaawo. That's why bino bwe bamala obikola nga babikoze NUP1 bagenda ne babikola ne mu kibiina kyabwe lwe waliyo election z'NRM era bino bye bakola wano bagenda ne babikola era ne mu kiki ne mu bibiina byabwe era nga bwe babikola ku wano babikola ne ku babaka baabwe ow'amaanyi n'abeera nga yakola ki. The question is, are we building a nation? Have we really decided nti this is the way oba kuba that is the civil part nti bwe muva mu gundi mudiscussinga the other alternative which they are asking us to do and we don't want gamba bw'oba tuli satisfied genda mu nsiko genda olwane ojojjeko gavumenti eyakola ki akalulu bakabba. Ekibuuzo kyekyo ky'obuuza Adam. Yes. Was your election, was your victory rigged? Simanyi ekibuuzo ky'obuuza ngo wedda kyendi mu kunnyonnyola. No, yes or no, was it rigged? Kijja kiddamu. So it wasn't. Kubanga obudde obwedda bwemmaze wano. Honorable Samba. So nyinyonnyola ekintu kye kimu. Was it rigged? Nyinyonnyola intimidation, nyinyonnyola commercialization, ze nyinyonnyola gakawuula. Kati atumbuza ekibuuzo kye kimu amba sikutegedde kye nyinza kuddamu Adamu. So tebaba bebbikalulu bakoze effujjo lino lyonna ne tebaba bebbikalulu. Kasita obedda abalaba Honorable Brother Mwami Bamwine, you've heard it from him. Bw'onyigiriza nnyo ennyindo nyinza okutuuka n'ogireeta omusaayi. You rigged yet another election. Nga bwe tuzze tukiraba. Your boys gwe atwala ba RDC mu Kampala n'emirirwano mu Buganda, I think. Atugambye nti ba RDC ababadde Kalangala nga balina n'emmotoka ezitalina number plate, nga balina n'emmundu, nga batiisatiisa, nga bakangakanga, nga bapritikinga n'obululu. Okubbibwa kuli tekubanga nawo. Why do you do these things? Ko ali kubadde bwe tubeeramu wano bulijjo na mukulu Adam ajja kunsonyiwa ku lukulwawo n'abatulaba mu nsonyiwe akapande n'akasomye bubi. It's okay. Tugende tuleke kumala bubi. Lwaki mukola ebintu bino? Why can't you let democracy flourish? Why? Ekisooka tuwabangawo democracy which is generally accepted. Ngoli bintu biri basic. Abamajje n'abasajja bo ekyabatwazize mu ndo Kalangala mu ndo kyabadde ki? Abasinga obungi democracy baginyonyola kusinziira obesinziira. Akalulu konna naka Mwami Nsamba ke yakavaamu nga ye ekasanda bamulopa nti yabba kalulu. Bantu bamala ndowooza wiikisi bbiri beekalakaasa Nsamba bwe yabbya kalulu. Ekireeta bino byolaba, these are just symptoms. Ekireeta bino kwe kulaba nti twagala demokrasiya naye nga tutuyina ba democrats. Simanyi kukiteeka mu Luganda bulungi. Bennyini baagala demokrasiya naye nga bo they are not democratic. Kikireeta obuzibu. Era kidawu twatandikira 2005 nga tugenda mu nkola ebibiina by'obufuzi bingi. Nga kiragiro ky'abazungu mugende ebibiina by'obufuzi. Naye nga bantu si beeteefuteefu kubyaniriza. Era nga ngenda ku kyabadde Kalangala, Mwami Nsamba ng'akyali mu NRM, waliwo abavubuka basisinkana Besigye ku Emengo awo ne bamugamba tukwagala mu bintu byaffe by'opposition. Era nti lwaki? Ffe maanyi g'abantu emyaka byonna mbadde nze nange mbadde toddamu kutwekulubeesaako. Besigye n'agamba nange
ekyetaaga sinze kugobanze mu byobina by'obufuzi tugende Kalangala ekyetaaga nga bannayuganda kudda ku meeza ntubuuza amateeka gana getulina ne ebyobugagga bitulina bitusobozesa okusomoka mayengo gekulonda. That was the issue. Tebamuwuliriza yayeyagaliza nawe kyabadde Kalangala kyangu nnyo. Abazungu balina olugero muwabyakalo ne mukatagga okusobola ne bonsamba. Abazungu balina olugero he who alleges must prove. So what do you want them to show? Bakulaze obutambi obululu bakulaze enamba zammwe ez'emmotoka nga tezirina number plate. Obululu abukulira bamuyita electoral commission. Mu kiseera ky'ebyokulonda akulira ebyokwerinda bamuyita Uganda Police. N'obwoba ng'olabye by the way omuserikale mulala yenna nga teri wa Uganda Police aba ayitiddwa Uganda Police because those are police led operations. Sinabakulira mwambi abakama agamba nti polling station B obululu babubye n'olwekyo buno sigenda kubula. Ono yabaddeyo akubudde kyalabye. Antona yabadde ayina oludda bwebanga siyenze n'olwekyo twala omulala kyengambye kiri kubeera kwagala demokulasiya nga togatwagala kubeera. Lwaki emmotoka ezikozesebwa olimi byakwerinda tezabadde na number plate ebifo ebiwerako? IGP wambuuzizaako mamwene kamubuzeeko konga IGP yakulembera ebyokulonda poliisi mu byokulonda ebyo bwanga emmotoka yonna ya deployinze nga teriko number plate ateekwa nga alina ensonga. Muba na nsonga ki nawe oli mbyakwerinda? Mbyokwerinda intelligence is not shared. Badde olina kyobuza mwamu ku polling station y'e Kanyogoga eyenna eri kumpi ne awabadde Tale Center. Omusirikale bamuyita Twesigye yabadde akomandi Kalangala. Twesigye yabadde Kalangala. Kalangala yazze wabaddewo abantu sikafaawo bagamba presiding officer mugamba sembeze eno box tulabe ebibalibwa nga ye presiding officer ayagala bibalira eri abantu manyi gye bakoze gundi ne bagamba bw'oba obala sembeze abantu tulabe byokola ki byobala. Oyo oba gundi yabadde n'amayinja 3 omusirikale yaleese patres n'agamba abantu mwenna mudde eri mu kisaawe abantu bonna n'abagoba ne bambuka bonna n'abavaawo n'agamba presiding officer abala obululu ne ba agent abali wali. Njagala kubuuza mwami Bamwine, isn't that impunity? Si bwannantagambwako omuntu ali nga watendekebwako ng'oli musirikale ku leve ey'okubeera nti olina amayinja 3 ng'okimanyi bulungi nti akalulu bwe kaggwa abantu bajja ne bawitnessinga okubala obululu abantu abadde agobabo baki nagezezaako mugamba nze nagezezaako mugamba ne mugamba afande your role is to keep katujjawo ensimbi zino mwabemwina ajja ayanukula ekibuuzo kino lumu ekyekasanda kyogambye Bamwine oba okiyisizza wano ku mpewo n'ogamba mbwe kasanda nawe wabba bakuwabira nti wabba omwana yeekalakaasanga Isaac Kamuledi yeekalakaasiza ku ofiisi ya Diso nga bagamba mwansuubiza okunnangirira lwaki temunnangiridde n'agenda ewa RDC n'abagamba mwansuubiza okunnangirira n'agenda ku buli kiisa abo abamusuubizanga nti gwe funa obululu bwonna ofunye tujja kukola ki tujja kukulangira siina musango mu kooti gwonna era tagambangako nti namubba akalulu yagambanga bano mwansuubiza okunnangirira lwaki temunnangiridde era nagenda kwerektomwannangirira naye bamwekalakaasako nti yabba kalulu kire kinjogedde era nono tayeganyi bwamusuubiza mulangira ne mutamulangirira kubanga mbadde nzimbe mpanji eyokolaga nti mu Uganda obululu kujjako nga gwowangudde kifi kyangu nnyo okukiriza nti bakuwangudde nawe kiri kyayogedde ekyomupoliisi ekirungi annyonnyodde bulungi agambye omupoliisi ayajja yagamba abantu mugende mu kisaawe wane wasigale
alondesa ne ba agents singa yagamba nti ba agents muveewo kyandibadde kyanjawulo ekibeesawo ba agent akiikirira bana beesimbyewo era naawe omulonda nti omukakasa nti onebiro interest zo yagenda kuziisa muwale nga balonda nga nakulonda kubeera so ono ekizibu kye agamba nti omupolisi yandibadde akola bwati kati ono ekizibu kye tamanyi ab'ebyokwerinda bwe bakola buli kikwekweto kyonna kikolebwa nga kirina gye bayita intelligence kati ono tamanyi intelligence kye yaliwo mu kiseera ekyo ate ekizibu ekyembi intelligence is not shared omupolisi yandizija nayoga nti wayi banaboola baabo walimu abalina mayinja bagenda kwasa ogundi abalondesa mutwe oba baagala kulwana ne bokisi bagibbi ebyo tebabikubuulira yateekwa ng'alina amawulire batekyo mukisa omulungi abakola ssemateeka bamanya bintu enkaayana zijja kubaawo singa oba enkaayana nga bunaalabya bamwami Musanda nti obulu tubabukkiriza baddembe okuleeta obujulizi bwabwe ne bagamba Mr. Mulamuzi bino tutukanyiza nabyo ku lwa kino na kino na kino ssemateeka fayogera ku kalwa kali free and fair naye tegambangako perfect bw'otunuliryodde kalangala byonna ssemateeka tegambanga kalwa akumaze awaba ogessemateeka takola ki tegambanga nti akalwa kalebeera perfect kagamba free and fair era bo era bakimanya nti mu kulonda ebirumira biyinza kubaamu naye bibibaamu ani ataawulula si nsamba nange okusinda ku kyewalabye kalangala akalwa kabadde free and fair abagenze kalangala basabye obululu banjawulo babadde candidates oba 87 abaavuddemu nga bawangudde baba kibiina kya NRM abataawangudwa ne batasanyuka babadde bakibiina kya NUP was it free and fair anti babalonze kyosaba balonze the allegations of intimidation ballot staffing n'ebirala bino byonna go contrary ku kyogerwako mu ssemateeka anti kyenkugambye ssemateeka yagamba nti wabaamu intimidation wanaamanya ballot staffing kunganya obujulizi obwo obutuleetere obuteeke wa Mr. Mulamuzi kati kyeninze abakola ssemateeka tebateeka kubo ddala bagamba nti ababiri bwe batakkaanya bagenda mu kooti kati gwatigamba nti banditaddeko nekuba eddala naye kankubuuze tonalabako gavumenti ng'eruzinga musango mu kooti kirabyeko kati ogenda mu kooti is it one of the options you're considering? I really want to think that's a decision that will be taken by the candidate and the political party. Sobola kugamba nti we are going to court or not, but there is enough evidence ku bintu ebyabadde ekalangala naye bano tuyina most abagiyita RDCs era mu gavumenti yaffe nti yabakulira wano naye nga nkubuulira mu bululu bwaffe e Uganda bano kyekizibu ekizibu RDCs DSOs kati ne UPDF muba munoonya kimukalu mweba RDC omulimu gwa RDC mukalu gulioko okola nti enjuyi zonna zigenda mu bululu niwatta bamwarwana ne munne oba tusobolabe ku munne he's a chairperson of security era omulimu gwe kuyita abikwerinda n'atuula nabo bayire abibikwerinda babeera mu all the stakeholders kati nga security meeting yakolebwa korona nga tukunatuuka babaka babano. He says you are the biggest monster. Yes, kubanga yandiyagadde babawete ensingo kyayagala kiberi kikiyitamu. They are there for kati wikitayitamu tasobola kwera musa. They are there for security reasons. Kakati fe tetwaliganye singa bajja for security reasons. But they are aids to NRM candidates, not for security. Era bakole buli kimu ekisoboka okulaba nga candidate wa NRM awangula. Era bagamba bluntly ti bw'oba weemulugunya genda mu kooti tunakusanga muki tunakusanga mu kooti era bakola a lot of things. Information Mwami Samba yandaba mutuufu naye nze kinkusaba bw'omanyi nti waliwo RDC ayakoze ebitali byo byakwerinda omuloopa wa office ya ministry ya presidency
ogamba mwami Bamwine yabadde mu kalo ke Kalangala nakola ABC ebitakwatagana na mulimu gwe okwemulugunya ogwo okuleeta tutuula ntukwevaluatinga ntwekembeja tusanga ng'oli mutuufu akangavuwa enkima esala ogw'ekibira no si nkima ngambye waggulu ministry ya presidency anti sigambye nti RDC alopewa RDC waliwo secretariat waliwo nekola ki PS waliwo minister secretariat ba RDC ebikolobero bye bakola mu kalulu akawedde ebyawaabwa what happened kiki ekyabaawo walopa nti gundi baba waabibwa bangi owebuvuma bamuwaabira owesembabule ne bamuwaabira negundi nawandika nemulopa naye kakati anyway baidhano bukiwanga tekikolebwawo oluwaddemu kujja n'ogubeera ya petition yo nalopa Bamwine nga tewali kikolebwa baluwa yange temwagifuna oba mwagifuna ate normally when you deliver a letter they stamp it and give you a copy. Adam for receipt. Nadduse So nga waliwo chaos ku polling station emu gye wanda. Naye mwe byayogera chaos. Nga waliwo chaos polling station emu. Abapoliisi babaddewo. Nenziruka nkuba nina poliwendese police nesanga spokesperson wa police wa region ne mugamba nyamba tuokirire wansi wali ku polling station ye Lutoboka funayo abasajja bagende bamaningewo polling station egenda kuononeka yansekeredde yansekeredde polisi etaina mugaso ate gyaloopyeko ate bade ndakukola ki polisi agambye ebyoke mu kalulu naye konsoli yadde ku majje gakola amagye n'ogabeerayo namugambye nga ndipotinga wensuubira obuyambi n'akugamba ki n'aseka nangamba amagye bw'aba yagaloopi nkugambye nti ebikwekweto byonna ebyolaba ebyo nobwolaba omuserikale wange uniform y'amagye polisi yebebayise kati ono yamusekeredde omusajja bamuintroducinze the spokesperson wa region eye Masaka otya ntone byayogera bye bituufu njogera byabadde ku ground ngamba ono kati gwabadde nga amusekerera onayinza kuyisawo kintu kyonna eza nedda sebo gulu zibadde ziri mu kugira erutoboka nkubuuziza wadabyeko ne muka video kati nziruka mmanyi kubanga okuva erutoboka okutuuka ku edikwota kubadde kumpi nnyo mbuga emmotoka ngenda ngamba omusajja musanzeewo mugamba please save this polling station egenda kubeerako ne gundi yasese nangamba ekikulu nammwe oba yaluyise lugambo mutambuza nnyo olugambo naye yakikugambye imagine atasobodde nagenda kudduka kulaba ki ekikola ki ground yasigadde azinza ate emikono nangamba tugenda kikolako. Now we need a police force, we need an army. For example, Kalangala, even if you deployed the army outside the bizinga, just in case waliwo ekiguddewo baba bangu bakola ki bakuyingiza kira gundi Kalangala ne babako ba protecting naye bagala ba deploying and to aid problem eriwo singa bajja singa tetu complaining. Thank you. Singa tetu complaining singa tebajja ku aiding a candidate. Thank you sir. Wachibina China ono singa tabadde mbaka wa parliament sandfudeyo naye wale kibayita committing class suicide. Kye class suicide kiringa okusanga omusiraamu nga ali ku mudaala gw'embizi kati mwami Nsamba, who is a senior member of parliament, kiba kyabwewusa article 79(1) egamba parliament shall have the power to make laws on any matter for order, peace, development and good governance of Uganda. Parliament shall have the power. Myaka mwami Nsamba gyamazeewo 15 baya biri mu parliament. Simuwulirangako kyakusatu simuwulirangako ng'aleese ekibayita oba matters of national importance or private members motion nti kusinzira ebyokulonda bibeerawo ntwemuluga kino kindeeta nga ddagala kubanga semateeka obuyinza bwonna don't you have enough laws ati kyenkugamba kubanga byayogera kati ayogera loopholes
within the system. ayogera loopholes mu implementing amateeka teeka kiri mu report which teeka kiri yakugambye no akatiri okusekerera omuntu mweri no but for example ayogera ku intimidation mu kalulu ekyo nanti kyenkugambye yandibadde gamba nti kusinzira kindaba omupoliisi yenna walinaaleba nga deployingibwa nga tawulidde ebiragiro bya member wa parliament kino kyekimukolebwa nga kiri muteeka nga kiri muteeka teeka kyeregamba nti omubaka wa parliament alagira poliisi ebyokukola bamwine